kale mukwano gwange atulaba bw'otuuka mu tawuni y'e Nangunga kati wali waagala wali ku kyalaani atudde ne wano nga temuli mu mmere kuba ya kamera ejja bakwata oyo mbu alina baatyo mulaba enteekateeka ezigenda mu maaso tebamanya nti ali Nangunga oba bagamba ali mukono abantu abavaayo ne bagatta ku community yaffe okusikiringa abaana essomero lino eno balita DK Fashions bingi tugenda byogera mu ndeyo n'omukulu ate nange bijanjalo kaso ekyenjawulo kyenjagala okukubiriza gwe munnabiko kubanga nawe olinayo omwana eyo oyagala ayiga ebyemikono ku ssente ensaamusaamu omukulu zagenda otutegeeza ekifo kiri kimu kyosobola okuzigirira ate nga kiri ku main bakola ebintu bingi ekituuka ku vocation skills okubangula abantu ab'emyaka gyonna egyenjawulo ku bintu by'emikono so katuyingireko mu nda eno tulabe ekigenda mu maaso twogereko n'omukulu akwanaganya ensonga zino eno tulabe ekiddako mukama wange nsanyusa okusisinkana Saalongo nange nsanyusa okulaba ekyoba Saalongo tekinnaba ekyo tekinnaba ne bwe kiri bakize alhamdulillah naye nga kijja katufube kuliko akalulu twakamaliriza bulungi era twawangula wadde tebaatulangirira okaza amafuna wootuula twawangula wadde tebaatulangirira ekyo olunaku olwaleero nsazeewo nkukyalireko simanyi baffe kasaali stedo bamulinda atuule oba tugende bugenzi mu maaso naye kasaaba nga agize tugire sebo omuntu akulaba njagala otunnyonnyola enteekateeka ki ezigenda mu maaso wano era wano bayitawo batya twagala okusooka okwaniriza nyaffe buyukwe ku DK Fashions and Training Center Nangunga tuyigiriza batunga nga twatandika omwaka gwa 2019 twakamala emyaka egiwerera kati ddala 7 mu kisaawe kino ekyokuyigiriza abaana abatunga mu kutandika okutunga twatandika tetuli wano oba oliawo twatandikira mu kizimbe kirala kiri wali naye ate ne tuba nga tuzze tukula mpola mpola wadde wakati mu kukula eri abamu bye bataagala kwogera naye tuzze tuyambibwako abantu ab'enjawulo omuli obudde buno kati Dr. Lulume Bayiga Saalongo let me get closer omuli ani gwe abamu kubo betwebaza tulina sooka okwebaza nga DK Fashions okwebaza Dr. Lulume Bayiga nti yatukwatirako kinene nnyo mu kubeezawo DK Fashions mu kutuwa obuyambi obw'enjawulo ate n'okwebaza Honorable Jimmy Kanabi mbaka Parliament kati yawangudde okubeera mu Parliament ku kifo ky'Abiko South Constituency nti naye atuyambe kinene nnyo nnyini ddala naddala mu nsonga zonna ezibadde zeetaagisa ebiwandiiko ate n'obuvujjirizi obw'essente olw'okubeezawo DK Fashions. Asembayo ye Honorable Minister Diana Mutasingwa nti naye mu kisanja ekiwedde kye tumalako yatuwa ebyalaani 2 biramba okujja okubeera mu DK Fashions and Training Center. Sabo twagala okubebaza nga abakulembeze ba Buyikwe district ate ne tubasaba nti tebinnaggwa era tukomawo omusoga ko twakainama twakatolera ng'ogyeko okutunga nteekateeka kiki endala ezigenda mu maaso wano ku DK Fashions ku DK Fashions ng'ogyeko okutunga atugeyambisizza nga center oba oliawo oba consultation center ku bantu ab'enjawulo naddala abali mu fashion nti obudde buno tusobola okuba nga tulina betuguza materials ku bbeeyi gye batandifunye gye bandisanze Kampala oba Mukono ne tugibaguza wano ate ne tuyambako n'abo tewaba nga si muyizi nga yasomera wano naye bw'ajja nga alina kye yeetaaga okwebuuzaako kyonna mu kutunga era asobola okujja. Simba wakati ogambye si muyizi mbufunze essomero ssomero muntu kyali qualified okujja okusomera wano omuntu akkirizibwa okusomera wano ye muntu eyeeteeseteese okuba nga omutwe gwe guyingiza kyonna ekiba kimubuuliddwa. Kyetaagisa ki okuba nga nange ensomera wano? Oli asobola okuba nga teyasoma kumala P7 oba senior 4 oba senior 2 naye ng'ate obwongo bwe bukwasa ekyo ekimugambiddwa. Kati oyo yenna asobola okuyiga okutunga nti pima wano paka wano asobola okukikwata sala wano ng'asobola okukiteeka mu mutwe yenna asobola okujja. Musomesa abantu okutunga. Oli bw'aba ayagala kuyiga kutunga asobola okujja wano. Kyanjawulo ki omwana asomedde wano kyabeera n'abaana abalala abeeyigiza somewhere? Okay, kakati ffe basically tuteeka nnyo essira ku practicals nti 70% omwana ayiga practicals. Kati theory ono omutonotono amuyiga kumuyambako nti waakiri kino bakiyita bwe bati kino nkikola bwe nti ne bw'anaagenda mu field waliwo asobola okumuchallenginga amubuuza erinnya lya kino bakiyita batya kino bakiyita batya naye basically tuli ku practicals nti bw'ogenda mu field teri muntu akubuuza nti theory wafuna mmeka
theory oyinza kunyamba otya ayagala osobola otunga esaati osobola otunga empale osobola otunga uniform kati ffe kyetuteekako essira nti omwaka omulamba omwana gwamala wano agenda okuvaawo ng'asobola okutunga buli kintu kyonna ekijja mu maaso okuva ku gomesi empale esaati ebiteeteeyi na buli kimu kyonna. Koose eba ya mwaka gumu. Omwaka mulamba gwe tusoma nga tusomera mu terms tusoma terms 3 gwe mwaka mulamba naye mu taamu ey'okusatu tukubiriza nnyo abazadde n'abayizi omwana okugenda okukola ebibuuzo nti gavumenti gye tulimu n'eggwanga lye tugendamu omwana okugamba obugambi nti nze nasoma wasoma kinasoma kutunga kiki ekiraga nti wasoma nti obudde buno ne bwabawo ekitongole kyandikuyambe nga kyagala omuntu alina certificate gwe togirina wabula obagamba nasoma manyi okutunga nzi yatungira gundi nentungira gundi twagala olage nti wasoma mubatuzisa n'ebigezo bakola ebibuuzo bya DIT level 1 level 2 ate n'abanga mu Uganda mwali yasoma naye ng'alina n'ekiraga nti yasoma. Kati olota eyo gundi ey'omwaka omulamba tusasula sente mmeka okuvaawo ng'ebyo byonna birina butoola. Okay, sente abaana ze basasula ntono era zisobola okuteesezebwako n'abazadde bonna nti abayizi baffe basasula emitwalo 65 nga ali mu kisulo alya asoma ne material mfuna etaamu mitwalo 65 ng'alya asoma afuna ne material nti ekitu challenging ennyo ku bayizi nga omuzadde omulekedde material omuzadde asobola otwala wiiki nga talina ssente ate omuyizi nga talina material kati omuyizi tumuwa material omuzadde n'aleeta ssente wazifunidde wonna wazireetera ng'omwana asoma alina ne materials. Mulina n'ekisulo? Yes. Sebetagategaza. Tuli nangunga mu katawuli wakati tuteredde. Nangunga wano we tumaze emyaka kati 7 nga tuyigiriza abayizi era omwaka oguwedde mu mwezi ogwokusatu enaku z'omwezi 10 twatikira abayizi 25 we twali tusomeseza mu myaka 5. Tutikira abayizi 25 era ne bafuna certificates zaabwe era tupulaninga okuba nti ne mu mwaka guno n'ogujja tujja tikira ate tubayite kubanga amatendekero mangi agasomeseza ne gatatikkiza ate oba oli awo abamu ne babeereyo nga balowooza nti twatikira nga tutikira mu bumenyi bw'amateeka naye twategeka omukolo oguli mu mateeka okuva kugombola batumanyi ku district batumanyi nti omukolo gwaliko chairman wa district Honorable Jimmy Kanaala gwaliko deputy RDC gwaliko ssentebe w'egombolola gwaliko ba councillors bonna abawano gwaliko ne inspector of schools Mukono municipality omukyalo oyo Yebulya Olivia muwala wa mwami Kinaalwa ate ne Honorable Serubulwa Steven Kenyini yaguliko kakati abantu abo bonna abo buvunanyizibwa tebasobola beera ku kintu kya kifere kitali mu mateeka nti tuli mu mateeka tulina certificates zonna ezitukkiriza okoperatinga kuva ku ssentebe w'ekyalo ku gombolola paka ku district tinababaka ba parliament betulina bonna okuva ku Honorable Lume Bayiga Honorable Diana Mutasingwa ssentebe wa district bonna batumanyi nti DK Fashion zigere Nawunga kuba ne bwogibuuliza Mukono bajja kugamba nti eri Nawunga kuba eriemu yokka mu ggwanga DK Fashion teriyo ndala yonna. Kati fenga abanyaffe bwiko tuweyo ka offer kuba abantu bange mpayo ka offer mfuneyo omwana aliyo nga abyagala nga kasente okulya otikasobola wera nkaaga. That's what we call bursary. Waka half. Mpange enseera banze. Kakati abanyaffe buyukwe olwokubanga tukolagana mu bingi tuli mu mawulire tuli mu fashions ate mutuyambe kinene nnyo okulanga kubanga bwe walanga wano overall sebo tetwadda kuleeta kikubansi kuba kwebaza ekimu ekyekumi tetwakireeta naye waakiri tulina bangi abajja ne batungisa n'endala yiye ekyali awo nanyiniyo wessi ajja kujja agifune wennamukuma so njagala kubasaba nti omuyizi yenna anayita ku nyaffe buyukwe ajja kujja mu kisulo nga sasula emitwalo 5 nga talina afuna ne materials nga taasoma oba muwala oba mulenzi bonna ffe tetubalinaako buzibu ate kati naawe kenyini waakiri nti bw'ova wano wiiki ejja odde wano ng'ojja okukima ekyambalo kyo nga wanyaffe buyukwe ate ne focus ono naye tumutungireyo wadde omusomesa yabaddusa abadde alina okubapima tujja kudda bajja tupima off camera so tujja kubikolako naye twagala okubebaza nti waakiri nnyaffe buyukwe mugasa etafaali ddene nnyo ku buyikwe waakiri ebyali biri emabega nga tebabimanyi obudde buno ali ekiboga bwagenda ku TikTok atekamu nnyaffe buyukwe kiki ekyafudde ebuyukwe okutumbula amasomero gaffe
amasinzizo ebifo ebisanyukirwamu abaana bali mu mbeera eyetaaga okuyambibwako bannabyabufuzi abetaaga okufuna bursaries wakiri you have a credit olina ettaffaali ddene lyotadde ku buyuko so twagala okwebaza ate n'okusaba nti wakiri abali eyo nga balina obuvujirizo bw'enjawulo bwe basobola okuteeka ku nyaffe buyukwe batwegatteko bwegasi nga bayita mu kugula t-shirt mu surprise nange nagwe ngenda okolerayo surprise just wait sawa yonna tetumwogera nesi oba ali lugazi oba ali njeru oba ali buyukweyo oba kiyindi just babeera nga beesunga surprise ya director DK Fashions okuva Nangunga bagamba akasemba waffe tukwamuke akasembayo twagala okwebaza abazadde bonna abakolagana naffe emyaka 7 gye tumaze wano tuyigiriza abayizi abalenzi n'abawala twagala okowoola bannabyabufuzi abawangudde akalulu n'abatawangudde obudde buno bwakola obudde buno nga tulina Honorable Jimmy Kanabi Honorable Waswa George Honorable Diana Mutasingwa Honorable Egesa Fred Ssentebwe Gombola ne bakansalazi bonna okuva ku Honorable Hanji ne Honorable Tenywa Samuel Walugembe twagala okubasaba DK Fashions yaffe ffenna omwana gwantute mukono mulete wano tumuyigirize kubanga mu bitundu byonna byemmenye tufunye abaana okuva ekiyindi nti ne kansala w'ekiyindi eyawangudde ogenda ku district nasomesa muwala we wano Honorable Faizo yampa muwala we Prince Faizo yampa muwala we wano y'omukube natandika na berabe natikira omwaka ogwedde muwala we ne Prince Faizo ine myaka eno muwala wange simaje muwala we ate ne Honorable Peter KSC ampadde abayizi bangi ate n'abengogo wano okuva ku Honorable Seruyange wano tukolaganye naye mu bintu Seruyange Christophe gwe mwabadde ne muresi gwe twabadde naye nga mwabadde mwekuba amavunike nabadde simukuba amavunike kubanga mukulu wange mu byobufuzi ate ne mu mbeera zonna so kati akalulu kawedde kati mugenda kuddamu mubeere muti ajje tukole kituleka bafe abalonzi abayawukanye ku lwammwe nga nze ndi tiimu Kato oli tiimu yani Seruyange anti ne president yatugamba nti obululu tebutwawula so obululu tebulina kutwawula nze ne Seruyange tukolagana muti ng'abantu temuteŋŋana malusu na ddooko akalulu nga tekanatuuka musamize na Mindi twakola okukyala kwa Sempa Maiko yakyala emitiyana bade ne bamubya akalulu naye nze yali MC Seruyange nga ye best man wa Sempa bwe twatuuse mu kalulu buli omu yabadde wuwe twatula mu mmotoka ya director wa Kituuza School of Nursing omujaso oyo director wayo nga tuli bana so ne tugenda paka mitiyana nga tuli aba mwenna Sempa ye mugole Seruyange ye best man nze MC gwe nainwa era twamaliriza ku kwanjura saliyo nalina ebyankwata nga ndi ku mukolo mulala so tukolagana era tugenda kudda ku body yemu ndemu tukolagane kyenjagala bagamba abawagizi baffe bonna n'abazadde baffe nti tukyaliwo ate 231 abantu b'Engogwe tebinnagwa oli kwira tebinnagwa abantu be Buyukwe luli bwali butonotono bwabulako kata batulangirire newe tugenda kyemanyi akata sika nene kaleku kabuze kaleku so kwabulako katono nnyo batulangire ne twagala bakakasa tetugenda kuva mu Gombolola mwetuli nti wakiri n'oli kululi gwe mwalonda bwe yamala okulayira yasenguka n'agenda ekyetume nze nkyaliwo wano sigenda kuvaako genda kubaawo enamba z'essimu ze tukozesa tulina 076 70 55 256 oya MTN oba 0709 160 859 enamba ezo kweziri ku WhatsApp ate ne baba okubye essimu tusobola okukwata ne tuwogera mutuwa abayizi tubayigirize ku DK Fashions emyaka gino 5 eginagwerako twagala tubenga wakiri tusinzeewo okwano nga ne wabweru wali wonna tukolerawo emirimu wow tubadde n'omukulu focus nga yakute kamera akudira mulumba tatira luwomya mutukirize ffe twamuke kama Katonda omulungi abatukuumire bye bye